Poliisi Wakaliga mu Lubaga ekubye amasasi mu bbanga okusobola okutaasa omukazi abadde ateeberezebwa okuba nti abbye omwana owa mukwano gwe okumala ennaku 3. Gwe bawonyezza ye Mariam Kateregga ng'abadde mutuuze we Wakaliga Zone 7 era abadde akola gwa bufumbi. Okusinziira ku maama w'omwana Safiya Nabudde, ono abadde mukwano gwe nnyo era nga buli kiseera abadde asitula omwana we ow'emyezi 4. Abadde nga mukwano gwange nnyo wamujja wamutwala wamunaaza wakola ki wamutwala n'amuzza katikoolu yansaba pange ntambulemuko naye ngenda kukomawo we namuwa nali manyi nga bulijjo naye nagenda okulaba nga budde bugenda siraba omwana nenkola ki saa ne ziwera nga 2 awo 3 netandika okukuba enduulu. Ekimbeera gye nali badde njagala oba amateeka kale ndi musajja nange omusirikale naye embeera gye nali badde njagala omuntu ng'oyo yali badde wakiri batumuggyako ebitundu by'emikono nga bino naaba nga asigazza bitundu nga takyasobola kusitula mwana wa muntu ne bw'aba nga amusaanye nga takyasobola musitula bw'ati n'amutwala. Nabudde etusanze ku poliisi Wakaliga ng'ali musanyu olw'okuzuula omwana we yeewunyiza engeri mukwano gwe gye yali atuttemu omwana we. Omwana azuuliddwa Masaka kati bakutte bbaawe gwabadde afeera omwana mbu nazaala omwana. Bbaawe oli yeyamukubidde n'amugamba njagala kulaba nkuleetera omwana wo. Kati n'omusajja naye n'agamba nkusanga erudda wa amugamba njagala nkusanga ekifo fulani nkuleetera omwana wo. Kati saawa zino we tuli wano mujja kunsonyiwa mukaka mpulira essanyu kuba neebase n'okweva otwo ne tujja omwana namusituddeko nemulala kakapesaga nti yeye naye nga okusinziira ku batuuze omukyalo ono aludde ng'alimbalimba bbaawe Masaka nga bw'alina olubuto era ng'amuggyako n'ensimbi nnyingi buli kanaku okutuusa olwokusatu yabuzaawo omwana ono atali wuwe. Ndi lubuto tobeera naye funa obuvunaanyizibwa munoonyeeko omulabe ekituufu ddala ali lubuto mutwale mu ddwaliro ddala omukazi akugamba atya nti ali lubuto tomulabyeko myezi 9 n'azaala omwana akuleetera mwana wa myezi 4 mbono ye mwana gwe nazaala. Mukwatidde Masaka nga bakava mu takisi ne bamukwata. Naye nze kyensinga okukubiriza abakyala nti balekerawo okugyamu embuto basobole okuzaalira abakyala baabwe abaana mu bulambulokufu okusinga okubba abaana bannaabwe. Kyokka poliisi ezze etambulira ku Mariam Kateregga okutuusa we yamukwatidde e Lukaya mu Buddo. Kigambibwa abadde alimba muganzi we nti yamuzaalira omwana era nga muganzi we abadde aweereza obuyambi bwonna obusoboka. So abadde amutwalayo bwe tumukwatidde bamukwasiza ekiro ekyakeeseza olunaku olwaleero tumusuza ku poliisi yaffe Wakaliga. Naye bwe wazzeewo embeera etali ya bulijjo ng'abatuuze baagala mugajjambula tukozeseza amannya agasaanidde ne tumugyawo ne tumutwala ku poliisi yaffe y'Old Kampala era essaawa zino waakuumibwa. Poliisi ekakasizza okukwatibwa kw'ono era nga wakuggulwako omusango ogw'okubba omwana. Oweyesigire alabudde n'abazadde babeere beegendereza mu kiseera kino kubanga babuzaawo abaana beeyongedde. Ekintu ekikwatagana n'omwana omuto naddala omuwere kuba tukizudde kati nti abakyala bafera nnyo abaana. Olina okubeera omwegendereza omwana wo n'atabbibwa mu bintu ng'ebyo. Poliisi Malimu Semakola, TEREFAYINA, Gambuuze.